Olwaleero baba yawe yakutte mu firifeezi. Baba yawe yakutte mu firifeezi. Baba yawe yeeyogeredde ekigambo ekimutuusizza okubula okumuggyako n'obwabaaba. Kino nno kiddiridde oluvannyuma lwa baba yawe okola interview naye nga sinnagenda eyo. Bannange amanya n'eddoboozi mpitibwa Olivia Katende. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Olivia Katende. Bannange kugambye entalo nnyingi nnyo eziri wano ku social media. Entalo nnyingi nnyo naye ate luno lususse. Luno luyina engeri lwawakuddwamu. Bannange nga sinnagenda wala. Nga bwe mbaganye nti yakutte mu firifeezi. Amasannyalaze gakubye ediyawe. Amasannyalaze gakubye ediyawe. Oluvannyuma lw'okwogera ekigambo ekiggya abantu mu mbeera. Oluvannyuma lw'okwogera ekigambo ekiggya abantu mu mbeera, ekiggya ba comrades mu mbeera. Ba comrades bataddewo embeera etakkirizika okulaba nga nti ediyawe alaga nti Bobi waabwe okusinga Abannayuganda. Ediyawe alaga nti Bobi waabwe okusinga Abannayuganda. Abannayuganda kye batasobodde kukkiriza bamubuuziza ebibuuzo bino wammanga nti gwe kyogamba munno Bobi gw'ogamba wammwe ani yali afuddeyo. Bobi gw'ogamba munno wammwe Abannayuganda abasinga bali mu kkomera. Edi gw'ogamba nti wammwe abaana baffe battiddwa, abaana baffe basibiddwa, abaana baffe bawambiddwa. Gwe wammwe ani ali mu kkomera oli okugambe nti Bobi wammwe. Munnange no togenda kutumanyiira, togenda kukola ki nti Bobi nti mutuwemu ebitiibwa okusinga Bobi nti nedda togenda kutumanyiira. Ekitiibwa wammwe twalondayo omuntu omu yekka yalina okuba omukulembeze waffe. Mmwe temulina kye mutugamba, temugamba muno mwenna muli bagezi. Baana babigaanye nga sinnagenda wala nti oba kyo ki. Kambawe mubeewulirireko, muwulire okuyomba kw'abaana okwo kwe mulaba. Muwulire ebigambo ebiyitirivu ebyo mulaba fubutuka byonna mubyewulirireko nga si bye bagambye. Wabula kye mbasaba kiri kimu, subscribe my YouTube channel, likinga, sharinga. Gwe kyolabe kisharinga okulaba nga kisobola okutuuka ku buli muntu yenna ali mu Uganda kubanga eno ensonga yakutambuza struggle n'oyo aba agirinnyiridde n'oyo aba ayagala okugisaanyaawo. Statement ya ediyawe gye yakoze olunaku lw'ejjo bwe yabadde ng'ali ku interview emu ng'agamba nti Mickey Wine olunaku lumu yalemesebwa ku kitebe okugenda okulaba His Excellency Bobi Wine era ng'alaga nti mu Bannayuganda basukkulumiza nnyo Bobi Wine n'okusinga family. Kino nno kinzijukizizza mu mwaka gwa 2022 bwe twali mu World Cup mu ggwanga erya Qatar. Omusambi Nakinku mu biseera ebyo eyayitibwa nga Paulo Pogba bwe yawambibwa bamukwata mmundu mu kaseera nga twolekedde final za World Cup. Paulo Pogba yawambibwa muganda we yakola olukwe olwawamba Paulo Pogba era nga bamusaba millions 13 eza euro. Kino nno njagadde okikutegeeza nti njagala okutegeeza ediyawe nti emagere mumanyiyo eni family tomanyira bafuta abaana babandi bafudde mwana va mu bintu by'ekidongo mwana jako bigalubindi gw'onooma n'onnooma togala muganda okubeera wakabi toddamu tufula bakisiru naye nkugambye sitoleyo ngimanyi eya musaadamu n'oyo omukyala omusiraamu genda mpola tonteekawo mbadde nkuwamu n'ekitiibwa kuba nti ndokusaba mbuba kakalaamu nti baaba yawe baaba waani abo tebaagala nko Bobi Wine baagala kumusuula wansi baganda be kati tugenda kuggulawo ate kati kye bayita okuzibula abantu amaaso nga sirina kujjako bantu 10 bakukkiriza munya kujjako omuntu ogwo kokasa nti omuntu mubi ediyawo oli muntu mubi toyinza kukola statements wakoze ku video ya kakalamu ng'obeesinga ku family. What is your family? Family kikyetegeeza mbwoti family kikyetegeeza ku family kikirinamu ki ku Uganda egenda mass bleeding abaana babandi abafudde nkubuli abaana families ne families z'abantu abafudde nga bagoberera Kyagulanyi gwo omwendo ogumanyi oli mbigalu bindi ndio ko mbole Canada ofunyeka visa wekyanga ebe kidongo gwe ediyawe nkubulira rasta mwana va mu bintu by'ekisiro bye byogera ekisiro maze mmanyi munomamu mu maaso ka Bobi Wine by'obufuzi temwagaliza masoka mwenyalemu n'ennyanza wala mwogera ngayo mwagala wenzo kwa ndio boganda wo mwagala gwembwa tuweko Bobi Wine wali mbu family mbwe ko tusiba naye omufudde no wala isi maaso g'abantu mu interview mbwe ko tusiba naye of course go ino siba naye kuba muganda wo nebo osanga futu soja ngo mulimu gwe security man Mickey Wine ayino mubawunsinga ayino muyaza tugoberera Mickey Wine tugoberera Bobi Wine nawe nebono edi mutu ayino kuyaza olwensonga gwe mulimu gwe bodyguard so same
ne muganda simanyi wa Bobby Wine mbozo nga family gwe faka nkankubuse mwana tolina kyoli jako n'ebigalo bindi abana babandi bafudde lwa Bobby Wine oyo kwa bamwagala jirire enjege gye bagala Bobby Wine kwanti balire jiti bamwagala emyo giri eyo gitebenkedde teginooma jimanyi yafiro jafo because of the right course nga gojole galega amalefu n'ebigalo bindi mu family who the fuck are you mbwedi yo chisho edi yawe nyoko na amazi buladi nonkubuusa police ko tulazo okuzanya kati ennaku zino I don't care no boyo zankuba ngato za Bobby Wine the moment what respecting abafutu soldier tujja kuteekawo ino okubeera umaru kisaka oyo mulye urumbuye oyo mumulye oyo enemy wa Bobby Wine the moment what respecting abana abambala gown yene ya red babira ku front line abana babira mu tear gas ne bafa abana bakubwa bomu ne bafa abana bali makomiranga bafudde abana sawa zina abakyali mu nkomyo the moment wokwata ku mwana oyo ayewayo ku lwa muganda omutowo n'omuyisaamu amaaso mugo tunyumiza bifamile ebyo buladi tugenda kubeera nga bwe wante mwana oli faka nno nnyo gwe edi yawe okanga kanga batubonyiza famile yo oli fala nno nnyo kino nkikubulira gwe fala mbu famile banjo mani gatayogera John gatayogera nemu abasoka mu police zote tuli badongo lwaki banjo mani tayogera lwaki John tayogera lwaki omwalo oli tayogera lwaki Dax Vibes tayogera lwaki mu abasoka mu police zemulema mwe mwogera gwe n'enyanzi buladi mwana kankubuse the family means nothing to us Bobby Wine ko tinamwe subi gwe edi yawe genda wansi mwana we genda wansi we kubene nyoro mwana we kweno lugalinga na amatako I say this so sejusa buladi zikatize pege chi family je njaga za chi family yo family chi njaga za mwana ambulia edi yawe mwana tudema mazima family chi njaga I'm just blessed and honored okumanti mu family mwava mu mtu mugwengoberedde Gwoina chance ebyoge to wabyogera ngoli mu NRM. Nyanze na chance ebyoge nga data byogera ngabane NRM. The only can be akability ke tulina kano je tulina ya Bobby Wine nga go very mutumiza family. Are you stupid? Mumiko Wine ba mugana kayo twaga how valuable you are mu family. Miko Wine ba mugana okulaba Bobby Wine mbuya jechiro ne ba mugana musibanya abavuka ba people power blood. You fuck you. Oli musiro ina magezi mwana. Bwabanga muganda wa solo mufuna ku sim kati oyinza okubera muganda wa Bobby Wine oli nsimba layi ne baganda bakubawunsinga size Bobby Wine muya bakowa to them mazima let's tukoze bayita logic oli muganda wa Bobby bakubawunsinze kisoboka ekyo nga Bobby Wine just a call or text away muli good as long as you're good with your brother choka bayinza okubawunsinga mweke nyini temwagala Bobby Wine Miki Wine zalimu yabikodi ku kitebe wali bado ba big guy ku front page baganda banga bali mu kyebayita NUP mabuli abafutu soja muze okukete mukize bavuka wane kubamala mu manyi muze muganda wa Bobby Wine kabere Nubian kabere Eddie Mutwe Danny Magic Selector Devi Bufumbiro kasitula banga inale nija kutenge kunyoma nga gwa abeera we nnyo n'ogamba ko olwano olutaru ng'owuliriza muganda waffe Robert Kyagulanyi Center mugalo abagala okulaga nti bo bani obufofofwe muyiseemu olugwanyi ezo mbwa zino nyaja sibifo nzo kanogenda nokola video nogamba mbo semanyi mbo tata waffe oba mama affe kyogezako gamba mbo yazala abana abasiru muna abagezi of course mulimu abasiru goli mu siro ina amagezi wasoka mweni ali ebitulu bali mu muntu wansi to biraba mbo banga agamba mama ni tata yazala omuntu omusiru n'omugezi yes basale babwe nolwe bazala nga abasiru n'abagezi you inclusive oli mu siru gwe eno toro bwe baba kugamba mbu simanyi ogenda kuddaawo ososo waze family mbu this and this rasta eno Uganda Bobby Wine wa Uganda si wakafamileko Obama ina family siraba nko mutabuganda Obama simumanyi leka kuleta buwawa tiro wano mu bintu byakufirwa mbantu nunula gwanga Obama ina family siraba nko muntu wa family ye mbu yali ali awali America abateka kembeera togeza kutolera ko lugezigezi gwe mbososo waza family nete olina futu soja amanyira family yo nekwagala kutulaga your video nagitegedde o making sure ndi Bobby Wine afiirwa obuwagizi o making sure ndi Bobby Wine bamukyawa omala mu bafutu soja amanyi mbu family mbofe kyakalikira mu family kigwera mu family buladi mwana eno no video njikoze kiro neze njagalo demo ngambe bwino ombo
gwe yawe nkumanyi kuva ku nzina nebyokukusa blood nkumanyi ne blood kankubuuse mwana ebirimu okufa kw'abaana b'abandi abasiba ku NDP ne bakuba obusuuti okuba bakutidde mulimu n'abaana bakutidde toyinza muddamu mukanda wa Bobi Wine oba omazeemu amaanyi mwana nkubuze perolo obasasulira abaana abo ssente obatera ssente bw'omanyiira bonna ajja se balina eva e Canada nasanga Bobi Wine abaana bamubeereddewo nga tebaliiwo buladi abaana baafa nga Bobi Wine bamusibye abaana baayokya ebipiira abaana bakisakala nga tebali mu kkomera negoze n'ebigalo bindi nti nasanga gwe faka oli nno layisi nno nnyo nti baaba yawe toyina olimbwa nze nkubulya ku Uganda buladi ze wali ondabeko ngakolera vidiyo eno ku nsi yange yanteeka mu budde kwasinza kudda mu Uganda banyizikana execute me ne ku nsi yange gye njagala okuddamu gwe nno oli fala kankubuuse buladi oli fala nsobola okuteekako ekigeri omalamu omwana bafuutu soja amaanyi mwana omalamu abaana baagala Bobi Wine amaanyi gwe okusoza Nyanza ayokyezza naawe oli mu kwokya ne mwe mwamusooka mu byobufuzi mulinga abaagala omukyaya abantu waki mulina ennugu ku muto wammwe Umaru Kiseka abo beegendereze bayiseemu omugwanyi lumbuye abo waki abaana bano bawuma Kiseka mu busiba mu bavuma kati ngenza nkiraba nti bo balaba baateka kimu nti bo tugoberera Bobi Wine nze ngoberera Bobi Wine nga muntu bw'oba gwe yonsaani gw'omukubira engatto gw'omukubira piano sikumanyi nze mundabe vidiyo eno mbabuulye ku Uganda nga wengezaako okulaba bandi abatuufu wadde abatali batuufe mu Uganda gyembeeramu gyenjagala Uganda Uganda ekyuke muntunuulire mumpulirize Bobi Wine yekka bwempuliriza teri muntu mulala ayinza kunkanga noba Bobi Wine gw'omusibire taayi gendo lenyoka amazzi oba Bobi Wine gw'omusibire taayi azironga zi Bobi Wine tadafiiza bafuutu soja amanyi kye bamugattako kuba be balonda be basagula be bagenda mu kakuyege ne banoonya obululu tolina gwe kyoyinza kuŋŋamba gwe yawe do even care oba Uganda ekyuka gwe oli mwenyale do even care toddamu kubala bafuutu soja amaanyi gwe wambwa naawe bati okwogerako ono yali gwe muti okwogerako ono mbwotidde okwogera kwediyawe muganda Bobi temutya kwogera ku zino mbwa zino nte nammwe tezagala nko Bobi Wine zinina obujja zamusooka mu byobufuzi bino ebitubeera mu buli famire gwe wuliriza statement y'omusajja oyo gimugiwulirize n'obwegendereza mulabe obwayagala mutoowe wabwe ojjako Bobi Wine bafuutu soja obanga omutemi ebiwawaatiro olimu bamalamu maanyi mu famire Mickey Wine muganda wo ng'omina nnamba ye y'essimu ki ekikutwala ku kitebe waki ovuga emmotoka n'ogenda gy'abeera as long as mulyoke Mickey Wine oba ddala kyakuluma bw'obanga Bobi Wine baakubawo singa mutogenda mulaba nga oli ku NUP bw'obanga olina ennamba ye asobola okuddamu message omwana wo omwana omba ku bberere limu taata yo maama y'omu waki wanyiiga ng'osobola okgenda ewo omanyira oyinza omujjamu akimanyira oli muganda why did he neglect you waki walina genda ku kitebe ogwo omulimu gwaliko omulimu omwana abeera kyakolo wagenda luwa omwana bodyguard ng'ogwo gwe mulimu gwe oba Gaddafi oba edi mutwe ogwo gwe mulimu bwe bayita obukulembeze bwe bweni bwaseetinze bino si bya famire nebo jambu gwe edi yawe tuyira bayita okugamba mutoyingira President nga bw'ozokyogera nti bino bye tulimu bya ddala tusaba famire yo eve mu media tubalabidde ebbanga ddene kamera baagezaako nnyo zeewala nekye batamanyi nti buli we babaleeta mu bu interview mission ebeeramu yakubookesa muzeeyi edi yawe tukusaba manya wookoma bino bye tulimu bya ddala abaana babasibye abaana bali makomera gwe mu kuyinaayina tosobola kuvaayo n'ogamba mbu famire yamwe tugivoola simanyi olwaki agulanya okuyingira politics muzeeyi totukyankalanya bino bye tulimu bya ddala we mubanga mwe muwulira nti bye mulimu si bya ddala please dda mu studio yo kuba music wo toddamu kutuleetako muvanga gwo genda okuba music wo nga bw'oyagala naye bino bye tulimu bya ddala buli mwe lwe babaleeta ne babajjako bu interview mujulizanga Kyagulanyi bwe yayingiza famire yammwe politics bombo clat Museveni teyayingiza famire eyo yonna politics muwozi si ye CDF akulira amagye mwana muzeeyi edi yawe tetwagala mutujjemize ne just twagala mumanye we mukoma bino ebintu mubijje bino bye tulimu bya ddala abaana bali makomera toyinza kutandika kutugamba nti era Kyagulanyi please Kyagulanyi wabanga yavaayo n'agamba kangende nnyimirirewo ku lw'abana Uganda 1,48,000 muzeeyi edi yawe tubasaba mustepinge
emabega mulekerawo okujja mu bu media buno mission za buno bu media kuba wabya kubajja kumulamwa so tubasaba tetwagala kuvoola family yammwe naye ate nakyo tukisobola buvaayo n'oyogera ebyekisirusiru tukuyisaamu edi yawe mutwesonyiwe genda mu studio kuba music politics mwesonyiwe lekeraawo okutukungiriza nga Kyagulanyi baba edi yawe kati waliwo abagenda okunja Samira no ya mulumbye ye ze ndi wano kwogera mazima baba edi yawe statement ze wakoze olunaku lwa jjo oba ku YouTube ya Kakalamu ense badde kumanyi ng'omusajjwa ali smart azini obuyonjo ekyo kyo kiri ense badde kumanyi ng'omusajja ali organized ekyo kyo kiri ense badde kumanyi ng'omusajja alina talent ekyo kyo kiri omusajja omuganda alina pride ekyo nakyo kiri ense badde kumanyi ng'omusajja alina mu ku kasente ako nako kayina naye ebyo byonna ensi byebadde kumanyiddeko ensi ebadde yakujajinga nti kasita weeyisa bwotyo akati oba mugezi mpaka lwe yayogedde ejjo ku live ya Kakalamu we twategeeredde nti bannange nze natidde n'okutya ne neekanga ekyo nkikubuulira njagala okitegeere Edi yawe oyo muganda wammwe kituufu naye akantu katono nnyo akasobola omutuukako eggwanga Uganda eri abantu obukadde nga 8 ku 10 ne bufa munyooma kubanga mwamukuza munyooma kubanga muto wammwe Eva mumulabanga muto njagala mukitegeere nti Katonda yamusukulumya kummwe ye family yammwe y'amaanyi nga bw'ogambye ekyo kyo kituufu era family yammwe tugiwa nnyo respect ku ngeri gyebadde packagingamu ensonga zaayo n'engeri gyebadde yeepackagingamu temutta kitiibwa kyammwe temutta kitiibwa kya family we muba mugyagala nnyo ekyo nkikubuulira wakoze statement ez'ekyana ekito ne ngamba Katonda wange ez'ekyana ekito walayi statement ze wakoze zabadde za kito naga nanyenyeza omutwe nenga mwekitegeeza temumanyi Kyagulanyi temumumanyi ekyo nkibabuulira ne Yesu abantu abali ku kyalo gye yakulira tebasooka mumanya bamwogerangako ewalala eyo nga bagamba oli wakabi ng'abo ku kyalo kuno tebamumanyi bo tebasooka mumanya bamutegeera ate agenze slight mistake etuuka ku musajja oyo miliyoni nga 10 e Uganda zisobola offa ekyo kitegeere gwe n'ofa gwoba obuzibu ne bukutuukako abantu bakaba bukabya agenze naye agenze Kyagulanyi n'afuna bufunyi kantu katono nnyo bwekati otuuka ogamba nti politics y'abamanyisizza abantu olimba yawe naawe olimba nnyo ku musaayi oguyiika ewaka ku musaayi oguyiika ewaka abantu abafa muto owo yajja ne idea fenna gye yatujjeyo idea ne tugamba katwegatte ku mugendo nga mutuufu kyogamba gwe tewakiraba tonnakiraba obwakabi bwonna bwe muli nga Museveni yafuga gasiya awedde emirimu ekyo nkikubuulira obwakabi bwonna bwe muli nga Museveni yafuga ekyo gyonna gasiya awedde emirimu naye ate Museveni bw'atabaawo kyemuli kiyinza n'okutayimuzinga 10+ ekyo nkikubuulira nga muli mu nsi eteredde ekyo kyekirooto muto wammwe kye yaloota mmwe kye mutalaba kubanga entegeera yammwe tebakkiriza laba waawo ate mukayanira kuba bagezi ate ffe tulina kalina si magezi nedda abagezi gye bali bagezi n'abazimbye kalina gye bali balwasa balina kalina bagezi bamuhoozi gwe tunuulira muhoozi sente ze bayina tunuulira bannatasha ba Museveni sente ze bayina mbukati magezi mangi ge bayina amagezi n'ebyoyina bibyo oyina muganda wange
mutegeere Kyagulanyi kyali mukitegeere. Hey, baba waffe Eddie yawe muzeeyi waffe Eddie yawe onaatusonyiwa busonyi naye Kyagulanyi takyali muganda wammwe takyali kati azaala nsi yonna taata wansi yonna baba wansi yonna kojja wansi yonna buli kimu wansi yonna era jjajja waayo takyaliko baba akuzaala naye temugenda kukola nsobi nti olw'okuba muli baganda be ekintu kyaliko kati yeetisse ensi togenda kukola bintu ffa nti olw'okuba oli muganda we nti gwe oyitewo buyisi okitegeera ne waaba Solomon Kampala n'akeera n'akola ensobi ayina obuvunaanibwa kaabe Babi Kyagulanyi kubanga abantu bali mu kuteekayo obulamu bwabwe bafiiririra eggwanga nga koza agyetisse eyeetisse ekintu kye balwanirira ye Kyagulanyi gwe weenyigidde mu ki omuntu watuukira okuwaayo obulamu bwe gw'oleete brotherhood kyogamba mu nsi endala teriyo bantu nga baganda baabwe ba pulezidenti oba nga bali mu kulwanirira eggwanga tebakisoosowaza bwe batyo. Kyagulanyi yafuuka wansi yonna kati ffe tumuyita muzeeyi okitegeera ffe tumuyita muzeeyi waffe. Naye bantu mmwe bwe mubeeraawo nga temuyina byakola ekintu kibatikanga kitambo ne kibagamba kati katulumbe Kyagulanyi oba mumala birowoozaako. Kati n'otunuulira kano ka Eddie Mizaaya kati Eddie Mizaaya Bobi Wine gw'onywerako kyayi ye yakusindika omale Sweden emyaka gy'omazeeyo naye nga toyinako olina otuuka okwagala okudda okulowooza ate okuba oluseke bewaleke Uganda. Eddie Mizaaya Bobi Wine gw'owalalira wali omulabyeko ddi ng'ayina omuntu gw'avumye wali omulabyeko ddi ng'ayina omuntu gw'agambye nti genda okuba ono oba vuma ono fe abasinga ababaanukula ne Bobi Wine tatusisinkanangako tatulabangako n'okutumanya tatumanyi. Bantu mmwe bwe munaamanya nti Bobi Wine akiikirira abantu bangi nnyo abanyigirizibwa naye nga bayina obwongo obutegeera nga tebali nga mmwe mugenda kumanya nti omuntu gwe mulumba mukyamu. Nalabye ne Kaliri Puzzle nako nga kasinika amannyo. Bannaye bannayuganda naddala mu abali ku ground nalabye omuwala ng'agamba nti ekyo kirama tekigenda kuvuma Bobi Wine nga kiri mu diaspora kubanga eno tuyina amateeka agatufuga mangi naye Uganda osobola okukwata omuntu n'omubonyereza kizadde ate n'ovaawo nakyo. Bannange tetugenda kugumiikiriza abantu bali mu diaspora kuvuma muntu gwe tulinamu ssuubi ate tugumiikirize n'abali e Uganda ababonaabona nabo bavume ng'abali e Uganda mubatunuulidde. Abantu abagamba nti muli mu struggle e Uganda mukole kye muteekeddwa okukola. Lama oyo mubeera naye ku mizigo mumanyi waasula mumanyi waabeera mukwate Lama mumusabule kibooko alyokaddemu amagezi. Bano ba Eddie Mizaaya abatayina magezi kanoonya relevance kagenda okgenda ku kitebe nga kagenze ng'ekyeyo kikalemye kerimbika mbu kagenze kunoonya kaadi ne bakagobayo tebakatuusaako yadde obulabe kati kali ku musajja kamanyiira konna kaleeguuka emimwa talifuga ggwanga gwe mu kika kyo kyonna Eddie Mizaaya tubuulireyo omuntu omu yadde wa LC1. Bantu mmwe tubagumiikiriza ne tutuuka we twandikomye mubeeko we mukoma. Nalabye ne Kaliri Puzzle nga kamulumbye. Bantu mmwe Kyagulanyi mumuleke yabagamba temumwefasa. Bw'aba byakola temubyagala temumwefasa mumuleke. Fe abategeera byakola era ababimanyi tumugoberere. Yonna gyali tutuusa kyonna kyali baakoze gwe ky'oba omanya nti Kyagulanyi ne bwali batafuze Uganda
naye kyakoze okuzibula abavubuka amaaso okwenyigira mu butya ensi yaabwe bwekulemberwa n'okumanya biki ebibbibwa na biki ebyandikoleddwa mu butuufu ekyo kimala era Kyagulanyi omulimu ogugwagukoze okusinga gwe Eddie Mizaaya eyakwata ekkubo n'ogenda e Sweden gy'obonaabonedde emyaka egisukka mu 2 naye nga n'ennyumba ekulemye okuzimba e Uganda ewammwe eri ekalangaalo mu Nsokolo. Gwe Kaliri Pazo wasalawo kuwemuka owemule buli kiramu ate omale weekalize mu buwemu. Bantu mmwe mutwesonyiwe. Oyo omuvubuka gwe mugamba gwe baakubye mpisa ze ezamukubizza yagenze watali waabwe n'atandika okkubirayo abantu ne bamubonereza naye mukisiba ku Kyagulanyi. Kyagulanyi talina muntu gwaduumira nti genda okube gundi oba genda ovume gundi. Abantu okunyigirizibwa kwe balina kwe kubasindiikiriza okukola bye balina okukola. Bannayuganda abali ewaka nga muli mu struggle mukole kye muteekeddwa okukola. Kubanga His Excellency yabagamba agenda tuuka ekiseera nga tabayinaako control. Mukwate abantu ng'abo mubabonereze. Ebyo bye baweza Musima Kyagulanyi mu byakoze eki asinga Museveni abantu basse. Museveni okuva mu kina okuva mu 7 atemula abadde mu gavumenti zonna nga atemula ne bw'abadde omukulembeze emyaka 4 ali mu kutemula okujja ku bantu mmwe nga mwanywa butto. Temumanyi myaka 4 kye gitegeeza omuntu okukulembera emyaka 4 nga newammwe ekalangaalo teri masannyalaze n'amazzi tegatuukanga naye nga leke wamala ebaliraanye wali. Bantu mmwe kiki obwongo bwammwe bulimu ki naye bantu mmwe lwaki temutegeera? Omuntu n'akulembera ensi emyaka 4 40 years down the road naye nga abantu n'amasannyalaze tegaweza wiiki nga kwegali nga n'enguudo ez'omu bibuga byonna binnya emyaka 40 years. Omwana eyazaalibwa ng'agenda bugenzi ku bukulembeze kati akaddiye naye muli ku Kyagulanyi gwe mubuukira buli kiseera naye bantu mmwe ate ne muvaayo mu kamera ne mwefuula abategeera. Mission number 2 eya Erias Lukwago. Mubadde mukimanyi enkulaakulana ya Kampala Erias Lukwago yabadde agirinnyako. Nkiddamu muyina ebintu bye mutamanya bagamba sirina maanyi nenge road meya buli kisanja ebisanja 3. Mukimanyi nti enkulaakulana ya Kampala Erias Lukwago yabadde agiremesa. Njagala mbabuulire the real fact about the battle eyaliwo wakati wa Jennifer Musisi ne Erias Lukwago eyaleeta Erias Lukwago kutandika complaininga ku Jennifer Musisi wa Yoweri Tibuhaburwa Museveni naye nga Erias Lukwago yeekwese mu kikookolo nti yalwanirira muntu ono. Jennifer Musisi gwajja ku luguudo gwajja ku nguudo. Njagala mutunulye enguudo za Kampala okuva Jennifer Musisi Makula lwe yavaako tukkiriza. Lwaki Jennifer Musisi yajjira mu tteeke egobaganya abantu kyali bwe kiti Museveni tayagala bantu especially bannayuganda tabaagala. Jennifer Musisi okusobola okukola bye yali alina okukola yali alina okuteekawo kikateni oba ekikookolo okusiba Museveni ekiwaanyi nti naye Jennifer Musisi tayagala bantu asobola okukola mu kaseera akatono k'anaaba alinawo okubaako byakyusa mu kibuga Kampala. Njagala mujjukire enguudo okuli Buganda Road okuli oluguudo lw'Wandegeya n'okuli Kampala Road nti zaakolebwa Jennifer Musisi Semakula. Erias Lukwago njagala mumbulire oluguudo lwe yali akoze mulumbuulire mungamete oluguudo bwe ruti because of KCCA Erias Lukwago yakola oluguudo olwo mulumbuulire lumu bwe ruti. Okitegere ekintu ekyo ebintu bino byatandika okulabisa Erias Lukwago era ekyaleetera bato wakati wa Jennifer Musisi ne Erias Lukwago kyali kyani alipotinga ku master waabwe wekyali Erias Lukwago nga yagala okukola direct report eri master waabwe Museveni. Okitegere ekintu ekyo ne Erias Lukwago abadde nga gyatusiriwaza bano bagoba abantu muleka abatembeeyi naga Erias Lukwago kenyini yateekawo zi orders ezo mugende mu bakwate Erias Lukwago. Okitegere ekintu ekyo naye nga baatusiba ekikookolo. Okitegere baatusiba ekikookolo. Njagala tujje mu mbuulire emyaka 15 Erias Lukwago gyabaddewo mwala kigwe yali akoza kuwoza tebampa sente naye nga buli myaka 5 akomawo ne yeesimbawo ku World Mayor. Njagala mu mbuulire mwala gumu Erias Lukwago gwakoze mugumbuulire
okujjako kudda mu politics ow'ekisiru n'okubeera eyo mu kkooti mbuye atambulira mu kkooti awoza misango of which emisango bagisalira ku ssimu basooka kwekubira ssimu tikati omulamuzi guno omusango osooka ogutereke paka we tuba tusemberedde akalulu ogusale n'afuna sympathy. Njagala mumbulye Jennifer Musi ebbanga ettono lyamalawo yesi yatulugunya abantu ani yalekawo ekintu oba infrastructures ezigasa bannayuganda leero ku Erias Lukwago ne Jennifer Musisi. Erias Lukwago we yalabanga Jennifer Musamu labisa mu bantu ebibi yali atandise okukola. Erias Lukwago yagenda kenyini na reporting wa Museveni Jennifer Musibe ebintu byali atandise okukola. Okitegere ekintu ekyo era ekyabaleetera olutalo wakati we Erias Lukwago ne Jennifer Musisi. Mbagambye Jennifer Musisi yali agoba abantu kuteekawo kikkateni okulaga Museveni naye tayagala abantu asobola okukola byakola mu kabanga akatono nnyo wabula yalwanyisibwa Erias Lukwago eyamuforcinga into resignation. Erias Lukwago era omukazi oyo kudduka for her life yadduka paka mu America. Why? Erias Lukwago omuntu atayagala Museveni amulwanyisize ebbanga lyonna lyazze ng'alwanyisa simanyi rule of law ng'alwanyisa simanyi bikyabirwanirira. Museveni lwaki ye taforcinga Erias Lukwago mu exile ng'ate nga toba Erias Lukwago tali protected ku maanyi g'abantu no tali ku maanyi g'abantu. Otegera ekintu ekyo. Jennifer Musisi Makula gwenjogera ku gwetukyaliko yatandika gundi eyakatale kewandege yako era yagobawo abantu awo tukkirize tuganira yagobawo abantu n'abazimbira akatale ako. Erias Lukwago criticism njagala muzijjukire Erias Lukwago ziyateeka akatale ako njagala muzijjukire akatale ako kali ku mutindo gwa nsi yonna. Sente nyingi nye zivudde mu World Bank nga zisanctioningwa nga zitamu KCCA nga munnayuganda tozimanyako. Erias Lukwago njagala oveeyo nnyonnyole munnayuganda ku miliyoni olukaaga World Bank ziyatuwadde ez'okompensating abantu b'omu Kitezi n'okukola enguudo z'omu Kampala yazoogeddeko Erias Lukwago tayagala Museveni. Jennifer Musisi yagoba bannayuganda yes yabagoba tukkirize naye nga yakola ebintu ebitangible. Ekibuga ekyo kyakyuka mu kabanga akatono nnyo Jennifer Musiki yabeererawo. Erias Lukwago ebbanga eddene lyabaddewo kiki kyakoze ku ekyo ekibuga akugamba siina maanyi talina maanyi naye ng'alina amaanyi agagoba bitoda owa taxi Katongole era Katongole yafanga yevuma Erias Lukwago musiraamu munne. Okitegera olw'okuba nga yali agala tukkiriza agenda ya Museveni tife bannayuganda tulina kubeera bagagga. Njagala mumbulyemu aba taxi yes Katongole yali abatulugunya naye okuva Katongole we yava mu taxi zamu kiki kye mwali mufunyeemu. Mbadde ngamba taxi omulimu gugwa ku makya mukimanyi nti omukono gwali gwa Erias Lukwago okusula taxi eyo n'omulimu gwammwe. Initiative yali ya Erias Lukwago. Tukirize tugaane omanyi these are bitter facts nabagambye fe we tuli kati generation eyaffe temugenda kutusiriwaza. I want to expose the fake system nabo nyini abadde bagikoleramu. Mbagambye tuli ku namba 2 Erias Lukwago. Deni nzije nkwate ku Kano Kiza Besigye nkwate ne kuguligole muligisha muntu ebyange mbireke NUPA nasalawo oba tugenda mu alliance nabo oba tugenda mu alliance nabo nenjagala mbalaga obufere bw'abana abantu we badde bakola. Okitegera ekintu ekyo njagala mbalaga badde bakola initiative zonna ez'okukola Kampala oyo. Njagala twalina luno oluguudo lwa wansi luno olugenda ku lubiri zonna enguudo zikoleddwa Jennifer Musisi. Njagala mumbulire oluguudo Erias Lukwago lwakoze. Erias Lukwago eva abeera mu political fight ng'akulaga nti nali mukulwanirira muntu wa wansi naye munange omuntu wa wansi ekyo si kyo weetaaga ekibuga ekinyirira nga Jennifer Musisi wali akikoze. Naye ffenna obusungu twabuteeka ku Jennifer Musisi olwa force gye yali yateeka ku bantu naye nga Erias Lukwago tasobola kunnyonnyola nti kiri Jennifer Musisi akikola asobola okukola infrastructure zino nti ataddewo buteesi kateni. Teri ayogerera Jennifer Musisi oyo mukazi yagenda nga ffenna tumutyaddeko obukyayi until now amazima gatandise okuvayo nti Erias Lukwago yakola kyamaanyi nnyo okulwanyisa Jennifer Musisi olwa infrastructures ne developments yali akola just like Muhammad Seggirinya. Njagala okwata ekifaananyi kya Muhammad Seggirinya engeri gyali alabisamu ababaka ba palamenti banne deni okiteeke ku Jennifer Musisi yoyo yennyini ne Erias Lukwago olw'okuba nga Jennifer Musisi yali amulabisa yasalawo amulwanyise olw'enkulaakulana Jennifer Musisi yali atandise mu kibuga. Njagala mumbuulire yes nze nyinza okuba mpolereza Jennifer Musisi oba ki naye nabagambye the bitter truth amazima agaluma oyo Erias wammwe Lukwago owa crocodile tears buli kanako akugamba tulwanirira rule of law Mr. Rule of Law. Okitegera ekintu ekyo rule of law nga ddiwe yali ekoze abantu byatwala mu kooti rule of law yakola ddi. Jennifer Musisi Semakula initiative zaleesawo ziri tangible mu kabanga akatono ke yalabawo tuzirabako bannayuganda. Erias Lukwago atunnyonnyola bunnyonnyozi buli lunaku nakugamba nze siina maanyi. Okitegera emirundi gye bagezezzaako okukola paaka eyo gye badde nga bagikolamu Erias Lukwago yabadde akulembera abataxi beekalakaasi lwaki KCCA ekola paaka era n'abakakasa nti paaka bagenda gibajjako naye n'atakugamba nti bannange paaka eno kabagikole naye mulaba bagitwala mwekalakaase paaka yamwe baleme gitwala wabula yakugamba lwaki bagikola
abasuubuzi mwe mulina okwekolera paaka yammwe okitegera abavugira mu taxi mwe mulina okwekolera paaka yammwe okitegera ekintu ekyo naye ng'ate muwa emisolo KCC esente zerina okukwata ebakolere paaka eyeterere enyirire bulungi bagibakwasenga enyirira Erias Lukwago abagamba bagenda gibabbako kyakola naye taata kugamba nti waba bagitwala situka weerwaneko kuba kyekisitula omuntu ono Museveni awulira ekintu eki kwekalakaasa kyawulira ng'olunaku olwaliro Erias Lukwago batuzanya bad cop good cop etya Erias Lukwago bategese mu Junganda bategese munyagwa Mubaraka okitegera ekintu ekyo bampuuga beefudde ba bad opposition then Erias Lukwago Winnie Kiza Besigye Gwigole Mugisha muntu beefudde ba good opposition kyali mutukola kati balimbu batuvuma ne bavuma bano Erias Lukwago ne bajja mu badda waffe yensonga lwaki bakwata FDC eno ne bajawuzamu ebiwayi bimeka bibiri DP ne bajawuzamu ebiwayi bimeka bibiri good cop bad cop Katanga FDC Katonga ye good cop PFF nenga bonna bebamu then FDC najja nankumbi ye bad cop eno good cop yo mu kifo ky'okwegatta mu National Unity Platform ng'abalala be bakola yazze na kibiina kye bayita PFF era neekulaga teze ku pushing revolution then fe bannayuganda tusiriwale nnyo nti ekibiina kiri ekya FDC kye kibadde ekibi naye bano abantu abakibaddemu bo balungi nnyo Balukwago Babesigye Bamugisha muntu abadde batuzanya gundi zaabwe ne bi anti byabwe mubazze bino ebiina ebitwegattako bye birungi bali be babi tetuli basiru bannayuganda tulina kusiriwala to that extent. If we are in a revolution, let the revolutionary party take the lead. If the revolutionary party cannot take the lead, then to be the case. To be UA, we can stand on our own because the people are united. Neba no baga no chiko lecho, neba kula kanti unity, inakubeera mu political party, neba kula kanti unity inakubeera mu political parties. Nate political parties zibadenga zagala okunitinga, nga bo nyini bachiyiwa. Okitegera Erias Lukwago badde bakiyiwa ne group ye nga bakiyiwa naye kakati ero batwaga ati National Unity Platform twetaaga twegatte nnyo tusende akasajja tukayuye nonsense nga twegatta mu biki mwagala kutusiriwaza muloza tuli basiru tusabamu abakulu abakadde abakulu mutugoberere ffe tulidinge mutugoberere if you cannot follow us then mutuleke mutufollowinge nga mutujoyininze mu front eyaffe gye bayita People Power Movement ne National Unity Platform fe tugendo bateka mu National Unity Platform if you don't want no alliance fe tugamba twesimbe ku buli kibiina buli kifo twesimbewo ne buli kibiina kisimbewo ku buli kifo olaba manvuli tiki nga twekuba akalulu the winner takes it all ne bana abasajja bazenga batusiriwaza busiwaza mu politics waabwe that is Erias Lukwago for you encha tutandika Besigye the real Besigye then tujja kumaliza ne Gwigole Mugisha muntu tweyongereyo twalagamba kuluno tetugenda kuttira muntu yenna kuliiso tetugenda